wali weefumiitiriza buli olukya engeri gy'okozesaamu obudde mu bulamu bwo obwa bulijjo? Ssaawa mmeka z'omala ng'okola ebintu ebiyingiza ensimbi mu nsawo yo? Bw'obeera mu maka, obudde omukyala bw'amala ng'atetenkanya emirimu egy'awaka, wali obaliridde ensimbi ezimugwana singa abadde akolera nsimbi? Ebibuuzo bino n'ebirala bingi ebyekuusa ku nkozesa y'obudde mu bannayuganda bibadde bigulumbya abakugu mu by'enkulaakulana mu maka. Okusobola okutangaaza eggwanga, gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo Uganda Bureau of Statistics kifulumizza alipoota eraga nti bannayuganda bamala obudde bungi nga bali mu tulo beebase n'ebintu ebirala ebitayingiza nsimbi. Sleeping is one of the activities where most time is utilized. In those 10 hours we have sleeping, you have eating, you have relaxation, you have drinking, socializing with the friends, sitting in the choir and all other social activities, visiting friends and so on. These kind of social activities are where you do and you are not paid. That's where most time is spent, at least 10 out of the 24. Alipoota eraga nti abakyala bamala essaawa ezisoba mu 3 nga bakola ebintu ebiyingiza ensimbi, so nga abasajja bamala essaawa ezisoba mu 5. Abakyala bamala essaawa ezisoba mu 6 ku mirimu egy'obuvunaanyizibwa naye nga tebasasulwa, so nga abasajja bamala essaawa ezisoba mu 5 ku nsonga y'emu. Alipoota era eyolese nti abakyala bamala essaawa ezisoba mu 13 nga bakola emirimu egitavaamu nsimbi nga okwebaka, okulya, okunywa, okwezigula n'ebirala ng'ebyo, so nga abasajja nabo bamala essaawa ezisoba mu 13 mu bintu ebifaananyirizibwako bwe bityo. Kyokka omulamuzi wa kkooti enkulu David Batema akubye ebituli mu alipoota eno. Eyo ripooti nze ngiwakanyiza mu katundu ako okugamba nti abannayuganda bangi bamala obudde ku bintu ebitayingiza, akiyise non-productive. Kiganyi mugambye nti kakati gwe yakola research naawe olinga jjajja nga agamba nti mukyala wange takola. Kwe kumulaga emirimu bakyala baffe gye bakola, bannyinaffe gye bakola mu maintenance, mu care, mu kulabirira abalwadde, mu kufumba, mukola emirimu gy'awaka. Tugiteekako value, tugiteekako ssente. Eyo enjogera eyo edibe egamba nti abannayuganda bamala ebiseera mu bintu ebitafuna. Okunoonyereza kuno kwakoleddwa wakati w'omwaka 2018 ne 2019 okuva mu disitulikiti za Uganda 112. Alipoota era eraga nti abakyala be basinga okukola emirimu egitasasulwa nsimbi mu maka nga okufumba, okwoza engoye, okugolola, okulabirira abaana, abalwadde ne kalonda omulala mungi mu maka. These unpaid work including taking care of children, cooking for them, looking for firewood, fetching water, cleaning the house, utensils and so on. This kind of work. That's where women spend a lot of time compared with the men. Kati ebifuna bye birwa okukwoleza olugoye luno ne balugolola tekifuna. Tukitwale mu badobi olwo lwekifuna sikyo. Tugezaako okulaga nti ono omukyala yayozeza olugoye n'alugolola dobi lemagamba nti talina kye yakoze. Omukyala yasaze enjala z'omwana n'asala n'enviiri, oyo salunisti. Togamba nti mukyala wange talina kyakola waka, amala ebiseera mu bintu ebitafuna. Kati ono mukyala wa neighbor bwajja n'asiba ono omukyala enviiri, bali mu lugambo tebalina kye bakola. Nedda akusevingeza saluni. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Peace Mutuuzo yatongoza alipoota eno. Onategeeza nga waliwo bannayuganda bangi abakeera nga tebamanyi kyakukola era ne bamala obudde bungi mu bitabazimba. Naye era tusabye bakakenkufu bano ab'embalirira bagende babalirire waliwo abantu abamu abakeera ku makya nga tebalina programu okuva ku makya mpaka olw'eggulo ate balya. Agamba nti alipoota egenda kuyamba gavumenti okuteekerateekera eggwanga n'okutandika okulondola abakozi ba gavumenti okulaba nga obudde babumala nga bakola ekyo ekyabaweesa emirimu. Naye omanyi nti waliwo n'abamu ababeera mu ofiisi nga basasulwa gavumenti naye nga tebalina mulimu gwe bakola. Awo mbadde nsaba nti tuteekeko kamera esobola okulondoola abantu. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.